mutulage nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'akomolebwa mutulage yamukomola swalangi manyi naye ekyannemesa nti Muhammad yali wanga akomolebwa fe Yesu uno yabatizibwa leta bwino sebo yakomola Muhammad teyabula nze olaba siti ampiso yokka ama babanga Muhammad amukomodde tanalabika nti ampiso ate ngambe mugenda kuleeta kaso bakanyanga kungamba tibiruma mbukajira omuntu kube nga bateredde dda kati olw'ekinyumo nga nyambuka nakasera okusaala era nasaala emyezi 3 mbuuza nti lwaki wakoma ku 3 bangamba nti nga sinnabakomolebwa ku 3 awo Allah takyampulira awulira oluganda omwezi gumu n'awulira oluganda emyezi 2 nga bw'osoma obusiraamu kati omwezi ogwokusatu bw'oba oganye then kati omala budde naye nagendanga okulaba bannange be bakomodde nali ne munnange asula kazo bamuyita Abbas Kyeyune abeekazo bamasheeka mubuuza Abbas Kyeyune naye nga bamuyitanga Pascal Kyeyune yazaalibwa ku Pasike waffe Masaka asingako ku bukulu katono kandi bamukyusa ne bamukyusa Abbas ye yasooka okusalibwa esande 3 tava wansi nengamba basooka Abbas Pascal Kyeyune ne mungenda y'omulaba nangamba Bujingo ng'olw'amagulu agakoze ati atambulira mu leesu nengamba kale bwe banga yeddiini entuufu bandage yakomola mukama wange bwe bandage yakomola Muhammad nja gguma giri tateyinkana geyeena n'olwaleero wavaayo sheeka n'alangirira nti yazudde aya nga gundi akomola Muhammad abaakoze Abuterevu olutalo Pastor Bujingo lwe yaggudde ku basiraamu yandiremererwa okuluwangula anti abasiraamu bamutabukidde mu katambi k'engendo okubeera nga abwentyo nkuzannyira bukya Bujingo atankula ntalo luno luwandiba olutalo olugenda okumumegga ekigo Buterevu Bujingo n'obwa Bujingo bwe nam kuba ensi yonna ekimanyi nti abadde mufere kuva mabega abadde mufere Bujingo yavaawa kaleero wano mwabakuzeeko mu myaka mujjukira nga bazannya canisi ani akalengedde gye yavamu ani akalengedde olwaleero musumba era alabikirwa n'omukama n'amutegeeza ensonga z'alina okutegeeza endiga ffe tetumuyingiriranko mu ddiiru ye ne nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama tamuyingiriranga ensonga za umma n'obusiraamu okutwaliza wamu azeesonyiwe olunaku lwejjo nadde ku mutimbagano nendaba Pastor Bujingo ono yalemerera okuzimba Pentagon asuubiza buli lunaku naga nti abasiraamu njagala munsomereyo ayo badisi nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama atayirirwa Bujingo nkwisa emirundi ngena nga tetunnategeera ani yakuba masasi mwaka guwedde nga tonnawa accountability ya Pentagon myaka 10 n'omusobyo nga tetunnategeera ani yatta Richard toddamu kwogera ku nsonga za kutayirira kwa mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam omanyi mmwe mugenda ne mutiitiira mu kaseera akazibu mmwe basiraamu mmwe abantu we bato we batandika ne bajolonga nabbi ne bajolonga ne Allah yali atuuliddeko nga twogera kutunda soda w'omukisa yali amulabyeko mu muzikiti gwonna nga tumutunda soda w'omukisa ye bwe yamutunze emitwalo 5 ani yamugambyeko Bujingo twagala kumugamba insha Allah taddayo n'olunaku n'olumu ayiye endiga ze biidhnillah atetenkanye butya bwazibuzaabuza ku Pentagoni n'ebifaanaganako bwe biti abaguze soda ensonga za nabbi sallallahu alaihi wasallam azeebalame tetwagala lunaku na lumu lwonna addeyo bino mbimugamba manyimu abasiraamu mutiitiira mu kaseera akazibu tetwagala lunaku na lumu lwonna era musuubiza nti insha Allah nga bw'atagabanga accountability ku masasi nga bw'atatubuulira ani yatta musimanga mukulu wa kanisa WSFC nga bw'atatubuulira ku byonna byazaakola kutunda soda n'ebifaanaganako bwe bityo omanyi Bujingo yagenda na walampa yamanyira ku walampa Nuupu na Kyagulanyi His Excellency n'asirika
namuleka amanyiti n'abasiraamu bw'anaatandika 2025 tugenda kumuleka. Wallahi nkulayirira nja kukuba misana kiro kawungeezi mu ttuntu nkukeererengako insha Allah okutuuka lw'onaaterera mu layini biidhnillahi tabaraka taala. Tatuyita bakuzanyirazanyirako. Nuupu yamulemye kati atandise basiraamu. Akasanke kakulemye okukongola kati osaba nganga. Siraamu nganga wallahi tujja kwagula nze nkubuulira. Ebyo ebigambo mbiraba mu ate abasiraamu ne muteekako likes ne muwana muki oyo muwana muki Bugingo. Ekyamazima kyo guno gw'omwaka gwandibanga si mwangu. Omwaka bwe tutyo atugutandikidde mu ntalo. Entalo zifuuse entalo en Alien Skin Palaso ate eno Bugingo n'abasiraamu. Omwaka gwo gwandibanga tugutandise naye nga guleka kugenda kubeera muzibu nnyo nga abwokiwulira. Mwaka gwo guzibu wadde. Waliwo ekyana ekyagambye mu 2024 alemedde mu 2025 kwegamba gwo mwaka tetugulabangako mwaka muzibu nnyo. Naye nkusaba ogende mu comment section obeere nga ombuulira gwogwa ku ttiimu ki, ettiimu Pastor Bugingo oba ttiimu basiraamu. Mpe endowoozayo ombuulire naawe ewatuufu mu butuufu bwawo gy'ogwa. Kakati luno olutalo Pastor Bugingo luwagudde ku basiraamu sisuubira nti oba ajja kubeera nga aluwangula. Lutalo sematalo ye Pastor Bugingo mumanyi muntu wa ntalo. Akeera ku makya n'abaako omuntu gw'atandikako olutalo ne lubeera nga lutambula bwe lutyo lumu tebamudda namu. Naye ku luno ddwo ate abasiraamu bamutabukidde bubi nnyo nga bw'okiwulira ate nga tebannaba balabika n'abalala bakyavaayo. Manye eddiini ey'obusiraamu yeddiini gy'otamala galumbalumba. Muli basheeka abalina ekibuli, muli basheeka aboogera abasabula. Kati Bugingo huyo bava kubeera nga bwe batyo abamuyisaamu gaali. Akatambi ka Pastor Bugingo osobodde okalaba n'akatambi ka Sheikh oyo osobodde okubeera nga okalaba. Bw'otunuulira akatambi ka Pastor Bugingo njagala ogende mu comment section obeere nga ompa endowooza yo. Olowooza byayogeddeko bituufu oba si bituufu? Genda mu comment section. Manyi waliwo omuntu okwogera amazima ne bamuvuma ne bamutabukira naye ng'ekyamazima ayogedde mazima nga byayogedde talina kyayogedde kya bulimba talina kale buli neina gwataddemu. Kakati gwe bw'otunulira akatambi kova okulaba aka Pastor Bugingo ayogedde mazima oba alumbye bulumbi mu mbeera etali nnungi bongere okumusabula. Genda mu comment section bw'otyo obeere nga mwanattu otuteerawo endowooza yo. Naye ngewa Pastor Bugingo byo byatabuse dda, abantu batandise omugamba alekeraawo ebintu eby'entalo, alekeraawo ebintu ebyokubuukirabuukira buli omu, alekeraawo ebintu ebyokubeera nga alumba buli muntu. Mu butuufu abantu abamu bakoze entalo ku bantu nga maaso eyo basobola n'okufuna obuzibu n'atamanya ani ankoze kizibu kino. Okitegeera n'atamanya ani abadde ayagala kuntuusaako obulabe buno olw'ensonga balina abalabe bangi ng'ajja tuula wansi awo anoonye omuntu eyali agala okumukola, eyali agala omukuba amasasi, eyali agala omukola ekintu kyonna nga tasobola kubeera nga amuzuula olw'ensonga abalabe alina bayitirivu ate nga abalabe abo mwanattu yasobodde okubeera nga abeereetera, yasobodde okuleeta abalaba abo mu bulamu bwe olw'ebigambo byayogera okubalumbanga n'okubeera nga mwanattu abavumanga olutatadde. So embeera yo bwetyo bweri nga bw'ogirabye sayidi zeeyo, naye nga yo ewa Pastor Bugingo we twogerera byatabuse dda. Abasiraamu bo bamuguddeko olutalo era bategeezezza nti bagenda kufa naye, tebagenda kukkiriza bino byakolanga ng'avuma Kyagulanyi ye tagenda bibakola. Bino bigenda ku kityuti n'avuma Nuupu yonna n'avuma ne Kyagulanyi n'amuteeka wali. Bo bagambye tebagenda kubeera nga babikkiriza. Bagambye tebagenda kubeera nga bakkiriza Bugingo okubamanyira n'okubajooga. Kyakola kye bakola, byabavuma nga nabo bakola ki nga nabo bamuddiza. Kwegamba mbeera egenda kubeera yakwetwala, naye nga gwo omwaka gwandibanga agukalubye, gwandibanga guzibu wadde gutandise na ntalo ku ntalo. Ntalo ku ntalo, ndowooza bano abantu abatandise entalo baagala wamba mwaka. Omwaka gutandikire ku bo batuvuge mpaka nga mu gw'omukaaga, at least awo batuweezeemu ate batuddemu mwoyo mugwe 10
embeera bwetondooza baagala okubeera nga bagitambuza, kubanga obalaba Pastor Bugingo ng'olutalo lwalugudde ku basiraamu ate nga n'abasiraamu mubamanyi be bantu abatanyigirwa mu ttooke, kitegeeza olutalo lugenda kutambulira ddala mpaka mu Gwomukaaga omwaka bagadde gutandika bwe batyo. Ne katulinde atulabe ate wa gye binnaggweera. Nkusaba osubscribinga atanaba, naawe atanaba kulekenga vidiyo eno, genda maaso bw'otyo obeere nga mwanatu ogilikinga. Weekumire bwekumizi ku mukutu gwa Jika Media, mawulire atukyakomawo namangi nnyo ddala. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera. Mweraba.